Mwasuze mutya abooluganda mwenna abampuliriza enkyeni ya leero. Mukama mulungi, ennaku zonna weewaawo zembeera ze. Sabbiiti yaffe entukuvu obudde nga buno bwetuwuliriza omulimu gw'enjiri oba missionary report nga bwe gukolebwa okuyita mu masomero gaffe agali wansi w'omusingi ogw'obwadiventi. Bannange kantwale n'omukisa guno okwebaza amasomero gonna agateekawo week of prayer okusaba everyday. Bannange mwebale nnyo. Zo ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omunaana 2025. Omulimu gwa leero guliko omutwe ogugamba tuli basiima, ng'era gukwata ku muvubuka omuto ayitibwa Siyabonga. Omuvubuka omuto ono Siyabonga alina bingi ebyokwebaza mu ngeri ey'enjawulo. Mu byokwebaza bye asooka kwebaza olw'erinnya eryamutuumibwa Siyabonga, litegeeza tuli basiime. Ekirala yeebaza maama we olunaku lumu yamuyita banyumyemu ey'ekiro mu ssaawa nga 8. Kigambibwa nti maama wa Siyabonga yali tabeera naye, yali akolera Swaziland mu bukiikaddyo obwa Ssemazinga w'omuddugavu Africa. Kale eno yali akolanga manager ku kampuni emu ey'ebyensimbi mu Eswatini. Siyabonga agamba ku olwo bwe yakomawo okubalabako mu kiro eyo Mutumbi yayita mutabani we Siyabonga mu kisenge kye babeereko bye banyumyako. Siyabonga agamba yasooka kwewuunya biki maama bye yali agenda okumutegeeza. Weewaawo yali atiddemu kubanga ekyabangawo yakkiriza yeesoga ekisenge kya maama. Maama wa Siyabonga atandika okumugamba, mwana wange munnange, okimanyi nti nzudde ekifo kyendowooza ekigenda okubeera ekirungi gwe okubeeramu. Wano Siyabonga yassa ekikkowe n'akitegeera nti maama yali bambi anoonya ekifo kye yali agenda okusomeramu. Wano maama yategeeza Siyabonga nti munnange waliwo mukwano gwange gwe mbadde neebuuzaako ku bya yunivasite. Munnange nandagirira yunivasite gye bayita Sorosa Adventist University nti nnungi nnyo naye ebyembi eri mu mayiroko ndiziwerako mayiro nga zizo 5 oba kilomita 8 okuva bwe tubeera. Amawulire gano maama bw'agategeeza Siyabonga yasanyuka era ye n'agamba maama ekyo tekintiisa, tugende tugezeeko. Kale olw'okuba Siyabonga yali akkiriza era yatwalibwa ku yunivasite eyo. Agamba nga tuze ku ssomero eryo wiiki eyasooka ku Soroso University yawuniikirira okulaba nga abaana bonna bagenda kusaba nsomanya ku Saturday. Wano we yababuuliza nti bannange lwaki mugenda ku lunaku olwo ate olwa Saturday? Omu ku bayizi yamuddamu mangu nti yengeri abadiventi gye bakolamu ebintu byabwe, munnange abadiventi basaba ku lunaku lwa Saturday. Mulala yamuddamu mangu, munnange tebagenda ku Sunday. Wano Siyabonga yatandika okubuzaabuzibwa lwaki ate ye Siyabonga yali takimanyi, kubanga ye munnange yali amanyidde genda ku kkanisa ku lunaku olwa Sunday so si Saturday. Siyabonga agamba naye olw'okuba abaana bonna baalinga bagenda naye Saturday bwe yatuuka n'agenda. Siyabonga agamba ekirala ekyamuwuniikiriza okusaba kwali kumaamidde yunivasite yonna, ekitegeeza nga buli mwana aba agenda mu kusaba. Abasomesa baabasomesanga okusaba kumakya nga tebannatandika genda byakukola birala. Ate abazizi nabo bakuŋŋaananga buli lunaku babeetaba mu kusaba. Ekirala ekyasinga omwewuunyisa nti abayizi bwe baali nga tebannaba na kulya mmere olwo nga bali mu dayiningi okusaba kwe kwasookanga. Kigambibwa nti eno dayiningi ya yunivasite yali yazimbibwa okuyita mu kirabo ekyo ekyo-13 ekyaweebwayo mu mwaka 2015. Yali erabika bulungi. Siyabonga agamba
Yunivasite eno bannange yasolose. Tewali nga kintu kyonna ekyakolebwa nga tebasoose kwewunga mu maaso ga Katonda. Kino kyamwewuunyisa kubanga ye takirabangako mu bulamu bwe. Kale newankubadde yali agenze mu bulamu bupya, Siyabonga agamba munnange yagenda abyagala mpolampola, era ebigambo bye baayogeranga mu byokusaba muna ebyagenda bimukwatangako mpolampola ku mutima, era agamba nti yatuuka ekiseera n'awulira ng'alinga asemberedde Katonda. Agamba yawaaba ebigambo ebyayogerwanga munnange yatandikanga okuwulira muli ng'alumizibwa, ng'alinga alina omusango ogumusalira ku ebyo bye yali akoze mu bulamu bwe obw'emabega, era nti yatandika okuwulira nga alinga eyejjusa muli munda. Siyabongo bwe yatandika okuwulira ebintu ebyo munda mu ye, yatandika okwewombeekanga mu maaso ga Katonda. Wano nga waasaba Katonda amusonyiwe ebyokubatiza yali tanaba birowoozaako nnyo. Lwaki? Kubanga omubuulizi bwe yamalanga okubuulira yayitanga koolo. Mwana wange Siyabongo agamba teyayagala kupapiriza kubanga yalowooza nti ayinza okusalawo okukyamu. Siyabongo agamba ekiseera kye yamalanga awuliriza ebigambo ebirungi ng'ate eno bwe yeenenya ebibi bye munnange byamuleetera okusemberera Yesu. Agamba olunaku lumu yayimirira okukwasa Yesu omutima gwe era abatizibwe. Naye agamba bwe yali tannabagenda kubatizibwa munnange yasooka n'akubira ku maama we essimu amutegeeze okwagala kwe yali azudde. Maama bw'afuna essimu ya mutabani we ng'amutegeeza ebigambo ebyo ebyokubatizibwa, maama yasanyuka n'amugamba agenda mu maaso okusalawo kutuufu nnyo. Ekyewuunyisa nti ne taata wa Siyabongo munnange naye yayogera ebigambo bye bimu. Taata ye yagamba tusinza Katonda omu, genda mu maaso. Abazadde bano bambi tebaafaayo newankubadde omwana waabwe yali asazeewo okusinza ku lunaku olw'enjawulo lwe baali tebasinzirizaako. Kale olunaku olw'okubatiza we kwali kutuuse, Siyabongo agamba yayorekera ebbatirizo era lirisangibwa mu yunivasite. Agamba amazzi gaali ganyogoga we yagayingiramu bw'ati. Naye Siyabongo agamba olw'okuba yali yeetegese okubatizibwa yerabira obunyogovu era omusumba bw'atyo n'amunnyika munda mu mazzi. Siyabongo agamba ng'ali mu mazzi eri wansi yawulira nga Katonda yali amusonyiye ebibye byonna, era muli yawulira nga kati afuuse omuntu omupya ng'amaze okubatizibwa. Agamba nawulira nga nfuuse ekitonde ekijja. Nange tugamba tutya. Siyabongo asoma somo ly'Olungereza wamu n'ebyempuliziganya ku Solesi University. Agamba asuubira okukola ebya kitunzi oba ebyamawulire bw'anaaba amaliriza emisomo gye. N'ekisinga Siyabongo yettanira nnyo okusaba n'okusoma Bayibuli ye. Era agamba yajjudde kwebaza okusingira ddala yeebaza maama we eyamuleeta mu ssomero lino erya Solesi University. Wano bw'agambira bannange erinnya lye ate we livaayo obulungi Siyabongo, ekitegeeza tuli basiimi, era ye asiima busiimi. Buli lwagenda ku kanisa entakira buli lunaku asiima busiimi. Weewaawo asiima nti essomero lino Solesi Adventist University kifo kirungi, era ne yeebaza bannange oyo yenna eyawaayo ekirabo ekya13 ekyasobola okuzimba main hall yaabwe gye baliiramu emmere. Bannange asiima busiimi, era bambi wano we batusabira ng'ekirabo ekya13 ekyaweebwayo ne basobola okuzimba dining hall yaabwe nga nereera abayizi bakyaliiramu bangi nnyo abayitidde mu ssomero eryo. Batusaba ne kkooti eno esabbiiti 13 enaaba etuuse nga 27 Septemba baako kyoteekamu. Ekirabo ky'onooteekamu kigenda kuteekawo olukululo mu Zimbabwe n'okusingawo awo ku Baasaayo awo awali sabbiiti awali ekirabo kya Sabbaati ne Thabbat. Mukwano weebale ekirabo kyotaddemu. Happy Sabbath.